balina maapu yaffe empya gyembaga nti balete wano akuuma kaffe ka kamera kalenga drone kalabe coordinates ezo omwala gwe muyita Lubigi ekiddirira kibeera swamp lutobazi ate awali olutobazi awaddirira babeerawo ettaka eddungi okulimirako mu luzungu bakiyita pit. Kakati byenjagala okulaba wano mu maapu yaffe ey'abazungu gyebatukolera sigiraba. Kati olaba ono ng'omwami oyo aleese ye ya 7 muziizo naye nema teyina simanyi nema bakubyeko akaama nti mujje munkolere save wano si wano wokka tugendere eddala tutuuke ne ku olw'ehoima amin olw'emubende tusale tugende okutundu kino kyaffe kyenjagala ennyo okusigalawo nga tewali akyonoonye kiyitawa. Era senga masanga nga bamaze okunkubira maapu nga muli mu kitundu ekyo ekyesaagala kyonooneke twalumalira budde kubanga muleke mbabuulire gano amazzi gava eyo wala naye ekintu kino kiringa ekiddoddo kino kigenda kigasengejja twala eri kigenda kigasengejja we gatuukira eri ewange ekakiri abamu bambi abanaku banywa bwe butonde bwenjala busigalawo mweno bwe musulamu ebintu byammwe bibi nga bibeeramu bigenda bibunda naye gatuukira eri ewange nga gonna masengejja ng'omuntu asobola okukola ki okuteeka kuno bulatulini buki eri ffe tujja kunywa bukyafu kubanga mujja kuba mumaze okugyawo omuddoddo guno. Ow'ekitiibwa twandiyiseeko ne ku nnema wali omufulejje kye guyiwamu kubanga abo bannyina ba national water tubalage omufulejje bali bwe singako era mbadde nkulako wotuuse wonna nzaliddwa gwasembera mwala ova ku John Kennedy wegugattira byalibibanja byabajjajjaffe nga tulimayo amayuuni naye nga temusulayo ebibanja bino byaliko enju mu Buganda ebibanja bisemba bikkirira kuki ku lutobazi ekimanyi ate ky'omukisa obulungi nga sirimbye basinga serabidde naawe waleeta omuceere waguleeta muki teguliimu ogwo wange gwa ku lusozi ogwo teguliiyo bibiri waliwo omuceere gwolina okusimba mu mazzi ag'olutobazi newabeerawo omuceere oba mwali mugenzeko ebundi bujo mu nsozi ebundi bujo akati wabeerawo omuceere gwe basimba mu nsozi ng'ebundi bujo ogw'ebundi bujo gwaliwo emirembe n'emirembe bo bagulina ogwa bulijjo. Profeso obadde wano nga tewali lusuku wadde mmwanyi nzisimanyi ensonga gyobadde okumuseyingibwa ddala ebibanja byammwe musobola okunywereramu kati awo yalandodi
waabwe alina obbaawo. Mutandise kanzije tubasaba tubeere bakkakkamu ku lw'ensonga gye tulimu. Omuntu awanika omukono ng'abuuza ali omu. Ate twagala nnyo abantu ab'ekitundu kino. Banaye twewulizza Godfrey Chairman LC 102. Kasabe ne chairman watu naawe ojja kuba obudde tewali naawe obuzeeko ku bakama baffe kubanga obudde tewali bagenda ebigambo bibeere bitono era nsemanyi nnyo nga tuli beeraliikirivu. Sebo nze ayimiridde wano njagala okweyanjulira nina omukisa ndi omu ku baana abazaala abawano. Ebigambo byonna byogeddwa era bikyayogerwa nekyenkyawuliddemu era kyenjagala tutegeere n'okutegeeza nga tuyimiridde wano mu lujjudde lw'abantu tukakasa bukakasa ebibanja bino byali by'abantu. Tukuze tubalaba, tukuze tuli wano. Sebo kyonna kye munaasalawo kisobola okusalibwawo naye ffe obukulembeze bwaffe buliwo okukakasa nti bino bibadde bibanja by'abantu. Fayiro eno gyenkutte Sebo etambudde okuva ewa maama RDC, RD municipality, bonna abakulu ne munnema newa mulimu endagaano z'abantu, ebiwandiiko ebyogera ku bantu bano nga baaliwo abamu ku bo okuva mu 5 tugamba nti wano wannema tambula ogende. Obweraliikirivu obulala tugamba ne olina kyoyogedde taata ng'ozze wano ogambye nti ekimu ku kikusitudde kwe kulaba nti baasaza ku nnyumba emu endala ne bagireka. Naffe tubuuza baasaza ku nnyumba z'abantu Starbucks ne bagireka bagiyiseeko. Sebo batakola ekyo tujja kusigala nga tukiisa ebisingo eri abantu. Owuliriza yamba abantu bano emitima gyabwe myeraliikirivu nnyo. Bakadde baabwe baafa ne babalekera obubanja buno. Nansana municipality okuva lwe twagifuna ndowooza kati ewoomereranga mubisi gwa njuki olw'ensonga omuluka gwa Nabwerusabusi guno gwenkulembera twakasinkana abanneme emirundi 2. Twabasinkanako emabegako ne bakola wizidro bajjako ne basala emyala emiti egyali awo ne basaliramu egya mukyala Ssengo ne tubayita ne batugamba abatuuze bakuŋŋaanye endagaano zaabwe. Meeting esooka twagituuza waggulu Kalitunsi, ey'okubiri ne tugituuza wano wansi nga ewabasebuggwawaawo. Ne bagamba ne bakola wizidro ku bintu bye baali bamaze okusala ng'abantu beekumyemu omuliro. Bamala okukola wizidro waayita ebbanga ttono ne tulyoka tufuna payipo z'amazzi ezajja ne basasula bannannyini bibanja. Ne batakoma ku ekyo, gano amasannyalaze bwe gajja baasasula bannannyini bibanja. Waliwo oluguudo olutannaba kuweza myezi 3 lwe twakafuna bannannyini bibanja baasasuddwa. Bw'ogenda ku Nansana municipality awatuula bayinginiya nga Meeya Regina bakitte ye Meeya baagazeetinga omuluka guno okubeera industria. Simanyi lwaki baagazeetinga ekifo kya gavumenti. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bwe baali basasula abantu bano ab'ebibanja yakakasa nti batuuze be ne basasulwa ne Mmengo n'esasulwa naye Nema teyasasulwa. N'olw'ensonga eyo ekitongole kya Nema abantu bwe basenga mwe mwennyini mubalyamu ne ssente. Ekyokubiri muve ku bibanja by'abantu okugenda nga munoonyereza. Nze ng'ali mu ofiisi y'omuluka LC1 bw'aba akutte ku mutuuze yenna n'amusenza bwabeerawo enduulu butereevu ebibanja ebyo mpita ebintu byazo. Naye simanyi Oweekitiibwa otuuse okubabuuza bawundale ya Nema awantu we bakuleese nga tebalina maapu naye balwanagana n'abalina endagaano nga ziriko ne pulaani za gavumenti za 7. Bagamba olabe ekibuga olw'okuba kifunze tusuubira nti abagagga abakyagala bettanidde okwagala eno naye mutuyambe ssente z'ekibi muzijje muzaabannammwe muve ku bintu by'abanaku. Yogedde kuba Katonda n'enviya ayise abasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Ab'omu byalo bannankya abagundi mbawulidde nga mwogera naye okusinziira ddala mmwe abatuuze ba wano
nsanyuse balaba omulimu gwange mulungi ate mubi. Omulimu gwange pulezidenti wange gwenjagala ennyo gwe yampa gwakulaba nti ensi yaffe esigaza edda oba muli kyali bato nnyo ekibira kiwagendangamu nga mulimu omuti guno kabira eno kabira eri muliwo n'ebitambulira wansi mulimu n'obukimakima gye bayita Uganda yali emanyiddwa nnyo okubeera n'ebibira bwe biti naye tubitemye biweddewo. Bw'ŋŋende wange mu kyalo ono Kakiri abantu bagaa nti enkuba eneetera okutonya n'otandika okulima ffe tulima eyo n'ogula n'obujanjaalo kubanga tokyasobola kulima bijanjaalo n'obikweka ate n'ogaa nti bye bijja okuba ensigo yange kati tugula bigule byonna ne bikala. Ndi musajja munaku sinze naye ŋŋamba owe waffe obusente bwe obutono bwobadde osigaza n'ogulayo ebijanjaalo ebirala ate n'ogenda n'obisimba n'oyitawo wiikisi 2 omusala ne gwaka. Olwo osimbye emirundi emeka? Entuyo z'otuyanye emirundi emeka? Ensawo yo ogituyanidde emirundi emeka? Wetuli era kyemuva mu ndaba nti akwata ku kibira bino bikalitunsi nze sibyagala. Genda osimbe bikalitunsi byo ku ttaka eriryo ku kibanja ekikyo naye ekyabalawo kalitunsi wabubbi eyo kimu. Naye ate ekibira kituyamba bwedda ndi wano nga ntya nzi omukka gwenzisa buno nabeera ntya. Katonda yalina amagezi mayitirivu yaddira omuti gwone bwe guba gusebwerwa entobazi sobola kuba sagala ntobazi zibeerewo baziteme kubeerawo. Lukola emirimu 3. Omulimu ogusooka temulabeera ebidodde ebyo nabyo binuuna carbon dioxide okubeerawo ate ne bita oxygen ffe ge twagala okuteeka mu mawuggwe gaffe byagala. Ate n'ekyokubiri bikola nga filita. Kakati bw'ogenda ali eBwayise mu muwala gwe Bwayise wali mugulaba ogwo tunulako eri olabe mulimu buli kintu kyonna ekyokunsi kuno ekirungi naki n'ekibi. Naye maziro gatuukira wano nga we muli gaba gesengejjemu katono naye ndoza temuganywa. Omu primary naddangira wano bwe batutwalanga ku natural study naye mwe temubimanyi bino byonna byennaku temubitegeera. Natural study ndi mu primary yakumeka yakubiri yakusatu nga tugenda mu kibira ogwo muti ki yago gundi guno muti ki n'okomawo mu gundi ng'owandiisa emiti kabira nga 10. Walabyeyo kirala ki nalabye omusota n'engubuuka walayeyo ekirala kiri nalabye akakere bwe kabuuka bwete kagenda kayiwa amazzi mumali mubulabyeko obukero obulaba wano obulaba nawano webuli muntu wabukusu. Kakati abaana baffe mwagala basome bukusu wadde basobola kugenda ne balabako. Lwaki abazungu baleeta abaana baabwe wano ne bagenda eyo mu mabira wa abaana baabwe balabeko be basoma. N'olwekyo obutonde bw'ensi yagala toyagala awo tugwa eddalu mbeera ng'omuntu alwanira ku buko akuuka ki ekyo kimu ne muzibu gono muzibu mulimu obulimba
mulimu abaguzi be abalya bisente mumuyita baki corruption eri wano ewunya n'okuwunya nze abantu abamu benatambulanga nabo tebakyatambula nange kuba tujja abantu mu lutobazi lw'ennansana kunzi lutobazi ki nalino nze ndowooza nti waliwo omulala eyali olutobazi ku luguudo olugenda e Ssentema ŋŋendayo nja kugendayo oyo yagenda ddala mu lutobazi n'azimba ekintu kinene ate nja kugendayo sitabyabika mu myaka gyange wegituuse sitabyabika nti amazima genkola ki akati umwalo nene nnyo wane wammwe mumpe enaku 4 temugenda kukuba mayumba mulindeeko nembasaba ennaku 4 era ne bazikkiriza mbe munaku enyezo mbadde nange mpuliriza wano olowooza biri wano sibimanyi nagenda okuwuliriza ekintu ekyanyiza ennyo ennyumba ya Bukenya bagitaddeko kuroosi yakumenyebwa eyamusooka eri wali ate tebagitaddeeko kuroosi yakusigala hiyo maneno mimi sitaki mimi hapana fanya na hiyo maneno kama mimi naona corruption hiyo mimi sitaki weno nyumba yono ojimenye ate yoli tojimenye lwaki desechande sobra era nkiramu ng'ennyumba nagaye nti waliwo ennyumba eri wali waggulu ayogedde erinnya lyayo tebagisazeemu polisi yagiteekakakako akati ekintu ekyasoose okuna ddala gyenenda eriyo olutobazi eriyo abantu abali mu lutobazi nsangamu amazzi olutobazi obudola obwedda mubutambuza n'olwekyo ekyo bajja kyogerako n'abakulu abalala baleme kunyiiga naye twogere ekyama ki amazima ekisembayo eno ensi yammwe nange eno nsi yaani mbabuulidde byenwanirira ebibiri ebyo tufa n'okufa senga nsanze wano ekibira kimu kiteme awo twandibadde tukwana ate saagala kuwulira mwe abatuuze ba wano nti ono asigaddewo order from above sijo sikyagala balimba kubabba tewali eyo bya order from above bwana naffe twaliko lutobazi kubanga bamulwala onoona mwonoona bulamu bwammwe ekyokubiri noba mwagala okugifuula industrial park nawuliddeko yakyogerako ndi ono mwagala kusulayo industrial park President yagamba area kakati oba president bwagamba eno
gano ge mateeka gayitibwamu okufuula wano ekintu ekirala